Twaniriza nnyo wano ku Celeb Jazz Amanya nze King Smith nga bulijjo twakutusuubiza okutuusaako awatutumufu mu ggwanga lya Uganda mu East Africa ate ne mu Africa ne mu nsi yonna kasitabeera celebrity kasitabeera musajja nga ayogera ensonga oba nga attanya ensonga oba nga analyst tujja kuba tumukutuusako olunaku lwaleero mubadde mutubanja mutusaba naffe nga tumunoonya omukulu amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior nga tugezaako munoonya mpaka tumusanze mu kibira simanyi lwaki buli muntu yenna ennaku zinaddukira mu nagenda kuba wabuuza Mirundi Junior tukwaniriza nnyo ku Celeb Jazz. Nezimya kubeerako wano nkola programs nebaza ababa followinga ku mukutu guno n'abatuwa obudde bwabwe ne batulaba njagala nnyo ebintu by'abavubuka nti omulembe gwaffe guno nti abavubuka bangi benyigidde mu bintu ebyenjawulo era abantu bagamba nti gy'okumukola programs ennyingi nti mbuvaliyo mbobeka oba okola kino feba politicians bannabyabufuzi tubeera buli kiseera twagala kubeerera nga twogera eri society ekyokubiri sirabika era okunfuula kizibu nnyo kubanga neekweka one manyi nina abalabe bangi mu Uganda waliwo abantu buli level gy'otuukako olina okukyusa embeera kyovula nze nasoma psychology nina degree mu psychology okusoma embeera z'abantu n'obwongo kakati n'olwekyo mu Uganda nti buli wofuna level ate olina okukyusa embeera ebikolwa byo abantu bangi nnyo aba celebrity bafudde buteemanya era nze ngamba nti otuuka ku kiraasi naye ate n'osigala ng'okola ebintu bye wakolanga then ogenda kukola ensobe nnyingi kyobala nga abagagga abasinga obungi balemeddwa ofuna bahandlers ofuna ssente naye ate embeera yo ey'ekikopi n'ekusigalamu buli kimu gwaba akikwasaganya naye ate abazungu mwana wattu wobalaba abazungu abo abayimbi babeera ne management nti alina abantu ba respect nga bamugamba ebintu n'abikola ki n'abikola kati mu Africa kye tubulamu nti nina bahandula naddala mu byobufuzi kubanga ekisooka tatwanga ali nnyo mu politics ate y'omu ku bantu abalina experience mu byobufuzi so before I take a certain decision nina be neebuuzaako naye ekyo tekijjaako independence yo ng'omuntu nti ebiseera ebisinga abantu bonna basobola okuwa amagezi naddala ffe mu byobufuzi ate kintu kibi nnyo nti abakulembeze mu byobufuzi bagudde lwaki lwa butawabulwa mu Uganda abantu bagala nnyo ebiwaano kubanga abantu buli w'omuwaana gundi ng'oli w'amaanyi nkwagala nnyo naye ate tebaagala mazima kati society yaffe teyagala mazima nti eyagala biwaano kwa abantu bategeera nti abantu bakodo kati okufuna ekintu ku muntu bala muwaana oli w'amaanyi oli ki teka an example of Brian White yasasanyanga sente nnyingi nnyo ng'ayita abantu nabe yawayamba bangi era ne bamuyita Kirimaanyi naye nga mu butuufu yali agayina amaanyi g'essente si kyekikulu mu nsi naye amaanyi g'obwongo n'okulowooza kubanga entalo ezisinga tuzirwanira mu bwongo mu kufuna obwongo wano kyovulanga abasajja abamanyawo bonna ba Bill Gates tebawangadde mu bizinensi lwakuba tebalina ssente nnyingi wabula obwongo balowooza nnyo ne bava ku biwaano ne batandika okulowooza Bobi Wine kyeyagamba nti tuwekole ki twebeereremu kati kambuzeemu kawe nyenye omanyi tugenda kuba tunywa ensonga nyingi nnyo ezimu kwezi tugenda kuba tunywa ensonga ya Lwasa Saga ebaddewo tugenda kuba tukubako kotoki kuba pastor Abdul nebegera ku motoka ya Bobi Wine se kyokka n'ebirala bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda nga mubimanyi ensonga za motoka zitambi naye njagala tusooke tufunemu ku intellectual property ensonga z'obwongo zino tugenda osookera ogambye muno ekitawanya bannayuganda oba abakulembeze abasinga butalowooza oba butafuna handler ayamba ki ku muntu ali mu limelight oba superstar nga ggwe ekisooka handler kyakuyambako akuggyako bano ababeerawo nga baagala okukozesa mu Uganda people users mu relationships ne bino ebyobufuzi bye tulimu abantu batukozesa nenga the end of the day gwe tufunamu abantu basociatinga nnyo ne brand like omuntu nga ayina kyabongerako value brand eyo ne brand eyo ate esobola okunaabuuka singa tofuna bakutaasa ku bantu abamu kakati kankuwa abayimbi Jose Chameleone w'amaanyi era mu kuyimba tewali amuwunyamu wano y'omu ku basajja abakuba ennyimba nga buli kyakwatako kitambula naye ate wotunuya saidi ya Chameleone yakuba ba producer Chameleone he needs that he needs those people abamugaa ti kati level gye watukako
tunuya Bobi Wine nga yakajambya obufuzi yakola ngensobi nyingi yagenda ko ku TV ne bamubuuza fecal policy nga tabimanyi which is okay nange tamale sibimanyi but the day he got Bobi Wine has transformed himself from a musician to political power base because he has handlers taina cha kulanga tabazi abantu balina ba handlers tuite twandisiba managers naye do you think it's about the point of respect and discipline tino nze handlao ne gambe kintu but you don't respect me okutwala okukozesa ati kakati mu Africa tetu respecting and knowledge chisinzira ne handler ki you see there are people abana bagenze Makerere University bamanyi baita public relations yamba dotia oyogera otya weeyisotya otunula otya in fact from psychology entula y'omuntu eraga kinene nnyo eyogera kingi nnyo ku muntu oyo era nze tekinneetaagisa mwezi kumanya mbeera zo ntunula butunuzi omuntu gyatuddemu nemanya nti omuntu ono muntu waasa byayogera bitegereka tujja nga ntula nnyo ku pane ezigaba emirimu kubanga psychology atambulira mu naimaneso sosola kumanejinga abantu nga tosomye bwongobwa nosanga omwana nga aza okusaba omulimu asazeeko bwati nga bwentudde naye aze kusaba mulimu which is a symbol of authority buli wolabanga omuntu asazeeko it's a symbol of authority ali ku simu ali ku WhatsApp naye ng'agenda wali mu interview nasooka yeesokola mu nnyindo kashita peking neyeesokola matu omuntu nayingira ofiisi y'omuntu n'akwatiramu essimu nga tasabye nakusaba n'atuula can I pick this phone please olina guy you can excuse yourself yeah n'omuntu noyira muweze hayo kakati ezennyanya zennalesa shit you see this country has a problem and we call it society values and norms omunayingira mu ofiisi neegabire nti nga tebamugambye kutuula n'atuula nasanga nga mwalinze omanyize nyena nyumba gaggeeyo oli n'abasanga layini mpanvu mwenda mulinze kati ye ng'obwongo bwe bumulowoozesa nti gwe naawe ozze kusaba kumba olese bizinesi kati ye ate n'asotuka akusoka no wait you next nasangako ekisajja nga kiddugala ewamugagga omu nenkiisaamu amaaso saamubuuza namubuuza nze neesitukana no wait this man has come for business kumbe kwa eto zina business nze naleze kusabiriza wawulira otya kyasomesa omanyi society tusomesa nnyo ebintu bingi education is overrated we study ani asinga okulaminga education ya Uganda sani asinga okuunderstanding kati ensi nefuuka kirasi yaffe muganda wange ensi yeyina okubeera kirasi yo kwosomera ati kakati olaba education yaffe yafa nti emirimu oyinza obutafuna mulimu nga toyina maanyi kubanga abategeevu bwe batabeera mu bintu bye basomerera abasiniyafo ne babikwata kyekireetere gavumenti eno obuzibu abasiniyafo anti abawaana muzeeyo obeewo Uganda ogifuze bulungi oyo mumuwa omulimu beera aladisi naye nga nekyo bamututtemu mu butuufu tasomangako wadde kabaca ka certificate ka leadership amanyi nti leadership kwe kujja notula mu ofiisi yo ne bakuwa emmotoka nowa ebiragiro ye leadership kyekitegeezako ye anti ge mawanga gaffe nti abakulembeze abatutwala baagala nnyo bawaana nti omwana yenna asookera kyankwanzi oyo kaada kati oyo asaana omulimu genda osome lisiti abaana bwe batwala okusoma amafuta ebweru ojja kufa ennaku genda ogisome bwe batwala ebweru okusoma amafuta national asset ey'eggwanga lyonna byava ku technical know-how ati abakulembeze buli we batuuka ekiseera nga bamanyi amazima naye nga bagatyo gafeesinga nti gavumenti yaffe ekigireetedde obuzibu emanyi amazima nti sente z'abavubuka bazibba emanyi amazima nti sente zeteeka mu UDB Uganda Development Bank z'abalondemu era nga wagenze gweokusabayo looni ggwe ebisanyizo bye bakuteekako genda oleete kino bakulemesa kakati newesanga nga gwe omuvubuka ogenze mu microfinance naye ate nga naye ebisanyizo bye bakuteekako omwana eyakamala okusoma mutuma otya ekyapa
nga takiina omutuma otettaka mbw'olina okubeera n'ettaka mayiro yabikolera mu lubuto lw'abazadde be tulina okubeera realistic singa nadies nga ddala lwiri yali yajja kujja bantu mu bwavu singa yina ekitebe e Makerere oba buli university to identify abaana basomya agriculture naye n'ekitebe wano ku lwegga ku lwa Bombo Road kweyo research center yawo waliwo ekitebe kya nadies. Do you believe nti oyo omukyala wa fashion ziyani oyo ali mu nadies? All yasoma the management. Is he a changing agent? No. Can you be a fashionist and you exchange agents? No. Do you know change agents? No. These are people who transform society. One journalist, you have a role to transform society. Yes. Because you are in the media. Media is a bit of ideas. Media sets the pace. Is the fourth estate. Yes, second the psychologist. Yes. Because we have first study before you transform every society, you study their behaviors. They also will get able to tambala ne chupa yo mungene bakuba ne bakutta. Nate bujitwala wali waffe Villa Mariam bakatuleki bakusanyukira kakati bakita social intelligence. Yes. Kakati wobeera n'abantu abo nga be bali mu bitongole ebyo eggwanga litutuusawo ebyagala okukyusa embeera z'abantu namugwanya abadde minisita wa Kampala yali kansala ekibuga yasobako ku urban development gomanyi okubeera gwe minisita wa Kampala gwe nga you are the minister of the city naye nga tolinako urban development. But I think they are enrolled in after nga bamaze obawe before nga bamaze obawe you ran it from job kale nga tuvuddeyo omuvubuka yandibadde alina kukola ki mu kaseera kano ketulimu omuvubuka yandikoze ki when ensi yonna bino si bye bisoose wano era abakulembeze abeeyagaliza Kalumakisa agamba nti ensi bwefuna abakulembeze nga basuubuzi bino bye bibeerawo kwa buli kimu bakirabanga business omucapitalist mu kifo ky'okuzimba eddwaliro eriyamba abantu agala nnyo omugaye nti oteeka wali supermarket buli mwezi okolekitinga zino be bakulembeze abeeyagaliza Uganda efudde ku kweyagaliza na business nti buli kimu kyaki kya busuubuzi kya business kimu kiraba business government never ku service delivery omulimo gwayo netandika okubeera nti yabasuubuzi because unemployment is one of the things ebitutawanya. Yes. So ebekola bwete bekoze ensobi bekoze ensobi kubanga ensi zonna eziyambye ku unemployment is a global challenge n'amawanga g'abazungu galina unemployment ekyo tekikigana naye olina okwawulamu abavubuka babika bisatu waliwo abagenda Makerere ne basoma waliwo abakubi b'omweso waliwo abaava ku mulamwa nga ye anwa omwenge anwanjaga bakiyita kuva ku nsi ng'ebizibu byakusukkako n'ensi n'ogyesonyiwa kale ate awo betulina abangi nnyo bali ku Facebook okwo abavuma oli n'atanya nga ye gwakula kuvuma obayogedde ki obayogedde ki avuma because he lost hope now is hopeless kakati abo bonna tosobola kubayamba na economic empowerment. Omuvubuka owekikanga ekyo abeera ku Facebook asooka olulimi olwaffe Oluganda n'abako kyapiikinga essa zino yandikoze one abavubuka kye balina okukola sooka weekiririzeemu believe in yourself ffe tetwandibadde wano singa twali tetwekkiririzaamu kyosobola okukola ekintu abavubuka bave ku bigambo by'abantu kibegaba amataffaali kiriza soga kuba ne gabaako gye gakutwala belief era nga tonnakola bibuuzo bagamba 50% if you want to pass this test your faith yes enzikiriza maani kyekisooka ekyokubiri omuvubuka kyalina okukola kwe kwa identifying ekyo kyosobola okukola abantu abamu weezuule abavubuka tebeezuula you are misplaced oli mu kifo kikyamu tweffe twabeeranga mu office nga tekirinamu passion nze nakola ewa Mwami Sudde Rupareria I managed this I was part of the HR system nga nakava ku university nga ndi muto nnyo era nga bayindi beewuunya how was this young man coming to have access to our documents because nakola mu sensitive office nevaayo nempulira nga sina mirembe sikinamu passion nga tulayo butuuzi nenga mpaka wenezuula nenga ntya n'omulimu guno era nenvaayo nefuna omulimu omulala ngera ndi HR bagita Regional Agrotech
but nanga abo ebintu bya hoteli byesagala ebyo ku managing ama hoteli kanyendako mu bulimi kale managing ko company y'obulimi nagenda okutuka ngeera bintamye jangu signing empapula beera ku computer ngana ye procurement ketambulo yafunye musala biki nga mpulira bintamye sichina mu passion like nga sichina mu passion era abantu bembera nabo mbagamba nga awe no mulimo mulungi nembagane n'omutima gwange simusanyu mpaka bwe nezuula Manya chokera kumacha ne bakuteraho kamera no yasama kye kintu kyensingo kolaki kyensingo okumanya so buli kumacha okera kwasa buli kumacha nkera nefuna kamera nenjogedde byenjogera netambula nenyina kati ndi musanyufu mani chulira mwe emirembe ro omuntu nakera kumacha nanzarawa like nengamba ati byogedde tebiri mu magezi sina kyempulira kwakina mwe emirembe nese ngali nti byokola bya kisiru mani singapulira stress singafuna kakati wezuule wekiririze wezuule ekyokusatu omuvuka kyalina okukola ekisembayo omuvuka kyalina okukola ebisigadde si buzibu bwammwe buzibu bwabatutwala ebisigadde si byammwe ne bwona agenda n'ofuna first class degree mbwe abaana basome nnyo emirimu kugayija baki because governments can balance jobs regionally Nebaga nti bano ke tubatereyo factory eri mu Western Uganda bano tubatereyo factory naye wano twatere mbundu twafuna obwojerezo kale katugende mundoza akakatundu tujja katuma Manya Nebiino sibato so kumanya ebikwatagana ate kulamu bwo muvubuka nadada nga togera n'omukula manyidwa nga tamale Mirundi Junior psychologist okuva mu wano emakere ne mu nobira byeyongedeko ku